Kulisaayo nnyo gy'obadde gwe mukwano gwange yeekumira ku UG Updates TV kutegeeza okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Baganda bange jjo twabawadde information nga abataka abaagenda e Namibia okulaba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bakwatiddwa mukwano gwange gwe ali eyo ampuliriza. Nkiwa ebintu ebyo mwabirabye bulungi. Kakati muganda wange era leero tubaleetedde information ekwata e Namibia, evudde e Namibia gwe mukwano gwange ali eyo. Otegeeza nti nno webale nnyo okwekumira ku mayengo ga UG Updates TV, webale nnyo okusubscribinga, webale kusharinga, webale commentinga, gwe n'atanaba kusubscribinga nkutegeeza nti nno genda maaso n'okuba nga osubscribinga tusobole okuba nga tugenda mu maaso tusobole okuba nga tukutuusaako information n'amawulire agatugasa n'ebigambo Munnayuganda oba omuntu yenna bye yandisaanye okuwulira n'ategeera butya bw'alina okutambula mu ggwanga lye. Mukwano gwange jjojjo ly'abalamu twabawadde information ng'abataka abaasimbula baatindiga eggenda okugenda Namibia okulaba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi bwe baakwatibwa ne batwalibwa ku poliisi eyo gye baamala essaawa 3 ennamba. Mukwano gwange nga tebannakwatibwa abaami abo baali ku lugendo nga tebannatuuka ku ddwaliro lye baali bagenzeeko erimu kabaka okugenda okulaba Kabaka wa Buganda. Balina bye baakyama ne basooka beekubisaako ku bifaananyi ne babaako obupositi bwe baagenda okulaba eyo gye baakwatibwa ne babuuza akajojjoyi w'ebibuuzo oluvannyuma ne batwalibwa ku poliisi e Namibia. Mu kwogera ennyo baayogera ensonga eyali ebaleese ne babagamba nti nno tewali waaki muba mujja okulambula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ne babagamba nti tewali akkirizibwa kujja kulambula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga tamaze kufuna lukisa eri Prime Minister wa Buganda Charles Peter Mayiga. Ne babagamba n'obbagamba basooke babeere nga bakontakitinga embassy ya Pretoria okuba nga baweebwa olukisa okuba nga bakola ki beeyongerayo mu maaso n'okugenda okulaba kabaka waabwe gwe mukwano gwange mpuliriza. Wenjogerera baateereddwa muganda wange baateereddwa abadde baakwatiddwa olunaku olw'eggulo, ennaku ziri eziyise baakwatibwa naye kati baateereddwa muganda wange, naye nga oluvannyuma lwa Charles Peter Mayiga ocommunicatinga okuba akasimu muganda wange jjojjo ly'abalamu Charles Peter Mayiga Prime Minister wa Buganda yavaayo n'agamba nti nno mwegendereze nnyo mmwe Abaganda ababanja kabaka abeefuula nti mumwagala nnyo n'okusinga ye ne famire ye. N'abagamba nti nno ensonga zonna ezikwatagana ku kabaka ebyobulamu bwe biina kutegeezebwa na first family, biinasookera mu first family then n'oluvannyuma ne bisaasaana eri mmwe abataka nammwe abalala ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Byabadde bigambo bya Prime Minister wa Buganda Katikkiro Charles Peter Mayiga waatu yabazeemu, naye nga wenjogerera abataka abaali bakwatiddwa okugenda okulaba kabaka waabwe e Namibia baateereddwa gwe mukwano gwange ali eyo. Kino nno kikulaga ki? Kikulaga bulungi na bwerufu nti waliwo ensonga eri emabega wa bino byonna byonna, waliwo ensonga. Nze siraba lwaki omuntu oba omubulookinga okugenda okulaba kabaka we just omuvisitinga bw'oba ng'ogamba nti ali okay nga naye mabega wasindika akatambi ng'ayogera ng'olaga kaba nga si kadyeteke, lwaki oba okugira omuntu omuteerawo emisanvu mu kkubo okugenda okulaba kabaka we? Muganda wange njagala nkutegeeze nti mu kkubo ly'amazima temusibwa misanvu. Amazima n'ogabulookinga otya agamala ne gapenetratinga ne gatuuka wa kwoyo gwe galina otutuukirako gwe muganda wange, gamala ne geeruka, teri atowooza tawaaza n'agizikkako ekibatu eyakireyo yekka. Ettawaaza w'ogikoleeza eba erina okwakira abalala. Kale muganda wange waliwo ensonga ze batagenda asobola kwewala na muganda olw'ensonga ya kabaka. Ensonga eyo Abaganda obakwatira ku kabaka waabwe obanga aluggulidde ku ppata gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So kino kitulaga nti nno waliwo ensonga enneekusufu eri emabega wa bino byonna. Lwaki Ssaabasajja Kabaka wa Buganda takubikako kya mulubaale? Lwaki tewaliiwo clarified information eri specific erambika wa kabaka gy'ali na kabaka ki mu mbeera ki
gy'alimu ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye nga Abaganda mwenna gye muli bategeeze eno ensonga ejja kuggwa, yonna yenna agirimu ajja kupondooka era ng'ensonga ejja kuggwa. So mugende mu maaso n'okuba nga mulwanirira ebyo bye mulaba ebituufu ku sayidi yammwe, n'okwogera ensonga zammwe, ensonga ssemasonga ezibaluma ku bwakabaka bwammwe mmwe Abaganda. Mukwano gwange ampuliriza, muganda wange nkutegeeza, saagala weerabire ku subscribinga. Genda mu maaso n'okuba nga osubscribinga, sharinga, commentinga, tusobole okuba nga tunyweza amayengo ga channel eno. Jjukira nagambye ekintu kyokka ky'osobola okukolera channel eno nesobola okuba nga eddoboozi lino lyeyongerayo ddala ne lituuka ku muntu oyo, naawe n'oba nga olwanira eyo munankyukakyuka, kwe kusubscribinga kyokka ssaako n'okusharinga muganda wange. Bibyoka ebiyinza otuyamba okutwala channel eno mu maaso ng'omukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates TV. Mbategeeza nti nno mbagaliza ekyemisana ekirungi ggwe mukwano gwange ali eyo yeekumira ku Yugi Updates TV. Baganda bange abali e Bulaaya nammwe mbalamusizzaako nnyo, temuva ku mayengo gano, mwekuumire ku mayengo ga Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo, mweraba.